cholina. Kwata cholina chukube. What? Fire. What? Yeah. Nachibuwa. From America. What? Told myself I gotta stop. Yeah, America. I did all the bit. I did. Yo, Dalafia. Yeah, Dalafia. What? Pull up. Fanga ni aliano. Kanyimbira bano. Fanga ni aliano. Tuyimbira bano. Fanga ni aliwa. Wila. Eno fango dini wideyaso. Bano nyanga kulala na dinosaur watuzila. Nebiketa mebali. Eno hamunzi bunyu. Kale pate deka kowe pate. Tulisite pate deka kowe pate. Isababu sabi deka. Pate deka kowe pate. Tulisite kale pate deka kowe pate. Isababu sabi deka. Kale kakuja ebizibu nabireseka. Choka tafuba nyoko bezijukiza. Gwe soko lekeche nenge na kugabye byana bizenya mazina gabulichika. Ndagala osoko fabulemu. Tuina fighti wakati wa Gola Moses ne Umaru Semata. Fight eno refali atugambye ebadde draw naye tugenda kubeera nga tuddamu okubagana ate paka bwe tunayawula who is who. Nebaza nnyo Miss Kigundu okutegekera ekisaawe, nebaza nnyo Semata era nyongera okukubira President wa Uganda ne Parliament ti kickboxing alimu abavubuka bangi. Twetaaga tuddemu okufuna certificate abaana batandika okuddamu okuzannya. Semata omwaka guno nga teguddwako mu December tugenda tegeka fight wano mu kisaawe before the worst goes to the west. Nebazanya abawagizi bange kibadde kirungi nnyo, ebadde fight nnungi nnyo. Nzigadde ze Gola Moses of Uganda. Ebirangiriddwa sisobola kuwakanya ba judges naye bannayuganda nga bo balabye ekituufu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.